Suna nze tyenda mama ogamba otya nyabo munnange gyendi ogamba otya ndi bulungi ndira mu Lusoga oba nsigale mu Luganda jatabulatabula Olusoga n'Oluganda iwe yogera Oluganda nze ndirenga mu Lusoga soko obuze ku mulabi wa Bukedde TV omulabi wa Bukedde TV nkulamusiza nnyo eyo gyonna gy'osinzidde bannange mugamba mutya Katonda yeebale kubakuuma naddala mu biseera bino ebya COVID mubeereyo nga mwongera okunaaba mu ngalo n'okukipinga social distance. Sylivia Kyansuti ogamba otya gyendi mukwano okunsunasuna ka mwaka ki sikyajjukira nawe ebyo oba mwaka ki akuba webale kusiima era ndi kunoonya omuyimbi omujagujagu gwe mba nkaddamu naye. Yes bebekulu mukwatagana mutya naye okola oluyimba bebekulu first of all oyo kojja ne besogera bingi era baali bamanyi kaganyi ne mami wange nga mumanyi na biki byonna nakkiriza ngende naye Nairobi tuddemu oluyimba olwo cause it was just a remix. Yeah. yakuwanya obuzibu banayenze n'abantu bansobera aboogerera bebe bagamba omuyimbi omunene kati nga bebekulu ayinza okukuteekawo obukwakulizo n'agamba njagala kino tukolere eno mbuuze ebirala. Okay, music agamba atya okay I think eriyo byenfumba mujja kubimanya. Yes sebo kibyofumba abantu kyenyinza obagamba manyi era kati kye bamanja ye world's longest song abantu bakyayimba era wenjogerera kaakati aba Nigeria bali kumaliriza okuyimba shift yaabwe but they are doing it from Kenya. Omunauganda takitegedde bulungi omulabi wa Bukedde TV soko omutangaze bulungi kikyotegeeza oluyimba olukyasinze obuwanvu mu nsi yonna. Yes tuli abayimbi abasukka ebibiri ate era nga abayimbi bakyeyongeramu buli omu ayimba mu ngeri gy'awulira nti Uganda ye musanyusa bawaana Uganda n'aba Nigeria bali kuwaana Uganda kino kika. Kati Sylivia bayimbi kyabanene abali ku project eno betumanyiiko nze ku lwange njagamba nti buli ayimbye munene tonnawulira muganda wange talent eri mu Uganda wano gamba wabweru wa Uganda bawanye Uganda bayimbi kibe tumanyiiko kale eri Abannakenya eri Abatanzania eri Abanyarwanda eri Abazaire eriyo tujja kubifulumya omanyi project nene I cannot cram buli kimu mu mutwe naye nga omwogezi waffe soon gwe tunaaba tulonze ajja kuba bibatuusaako bulungi. oluyimba lwa dakiika meka sawa zakati ndooza tuli kuyisa mu ssaawa 18 luyimba lumu oteekako n'oluyingire Mombasa nga kika ate nga tokooye oyingira kadodi n'owulira akadodi kuvanga wano paka mukono n'ogamba kyekyo n'oyingira engoma eŋŋanda nekuyingiza erugazi kati okola video eyo muwaana Uganda abayimbi bonna bagenda kujja mu Uganda shooting video. Yes preparations are on mujja kubimanya omwogezi waffe anaatera okutandika okufulumya amawulire video tetujja gyogerako kaakati kubanga ne audio tetunnagifulumya kati ombuuza otya video kati video tennaba soko comparingemu ko music wamwe gwe mwayimbanga n'ow'ennaku zino kyekikyuseemu music gwe gwe twayimbanga yalinga nnyo ng'alina meaning ate ng'okola ekintu ng'okyagala nga naawe muli munda kikunyumira naye music w'ennaku zino banoonya ssente muntu agenda ne mu studio ku makya nayagala afulumye ekintu ku ssaawa 10 ez'olweggulo lugamba bannaye kiki kino mama akapapiriro twaliranga budde ky'okuwandiika oluyimba bannange okuwandiika ennyimba is a talent bekibanga kikutiise nga muddu kweri even in 1 hour you can write a song musaawa egi n'olukuba wali naye bw'obanga muddu teriiko ne bw'okola otya tekijja tekijja so nze ngamba nti abawandiisi b'ennyimba bonna it's a talent abayimbi bonna it's a talent. Abantu abamu oluyimba olumu alumalako olunaku lulamba ng'ali mu studio akyatawaanira okwo nze 30 minutes nfuluma na bufulumi nga mmaze ekyokukola cause ekyokola nkimanyi nkuze ennyimba
naye abamu bategana ate ne badde nka ebyo tubiveeko. Kati omuwagizi wagenda kwebuuza Sylivia Kyansuti ennaku zino ali ku ki ekira kyakola nga tali mu music? Nze ndi mulimi ate era ndi mulunzi ate era ndi muzadde. Mukulu wa Kiki Malekupo agamba ki? Yaani oyo? Mukwano gwo? That's an associate gwe nali nkolanga naye ku radio naye not mukwano gwange kubanga singa mukwano gwange singa wano waali. Abazizanyonya ekituufu. Yazizanyonya. Wavale. Tangaziza. Girlfriend noise.